Wewe mzungu, watu watia gas. Sorry mzungu. Mzungu amkutia tia gas. Masasi na tia gas. Ndio koko kala nyika wasacha. Ndio koko. Shambula. Connecti Pro bano bemanya bakira mu byokugula n'okutunda ettaka n'amayumba bo besigwa be batakusiba kiwani Connecti Properties be bakuyunga ku maka gagolubererako ne kolene ekibanja mpola kati beeyune munywanyi Tusange ku office zaffe ku Kampala Road ku Mabirizi Complex ku mwaliro gw'omusanvu ne Nansana ku Mastowa ku kizimbe okuli Opportunity Bank ku mwaliro gw'okubiri oba tukubire ku ssimu naawe osobola okufuuka landlord n'ekyapa kyo mu ngalo. Connecti Properties. Kusaimu official na josinzira okubanga ato tulaba subscribing ku mukutu guno okusobola okubanga atofuna videos ezifanaganako bweziti yonna gyowanga era mbitundu byensi nkubuuzaako nenkwebaza okubeera nga twegasseeko nate ate mu kitundu kyaffe ekisembayo mu bye tukolako ennaku zino ku channel kuno. Kale naye muzikize mbategeze kuba nafa Truth Media Academy omuzadde ali eyo naddala mu abali mu diaspora namwe abali mu Uganda ng'omwana ayinza obba yasoma naye nga emirimu aginonya gibadde gikyagaanye ate olwo naakola naye nga akasente kajja bulungi. Truth Media Academy tusomesa omwana okwetandikirawo omulimu so si kunoonya mirimu. Kakati omwana wo abanga ebintu bino bye tukola ffe abyagala kukwata kamera ku editinga kola graphics kola animation ebyo tusobola obba nga tubimusomesa bulungi nnyo. Ate okutugattako n'okumuyigiriza okuvuga drone courses zaffe za myezi 3 n'emyezi 6 ng'omwana agenda atandika okuba nga akola. So tugamba tukube ku namba zaffe ez'essimu ebisingawo okusobola okuba nga ate obitegeera. Kale ate banafa ba Millennial Logistics bakutegeeza gwe ali eyo nga wagala kubanga otandika nsonga zino ez'obusuubuzi naye nga tonnamanya watuufu wakutandikira. Millennial Logistics bakutegeeza nti nno ekintu bakyanguyizzaamu ate. Abayamba gwe n'omusuubuzi ali e Kampala nga twagala kulinnya nnyo ne tukuguliza ebintu ne tubitikka ne tubireeta e Kampala. Bw'abadde agula naye ng'ogula mu maduuka tugamba tusobola okuba nga tukuyamba ku connectinga ne supplier oba n'abakozi mu makampani. Nobeera ng'ebintu obyegulira butereevu okuva mu makampani osobola n'okubaako ebintu eby'ekika by'oyagala okwekozeseza mu brand yo byonna tukusobola okuba nga tukuyambako. Bw'ali e China ng'oyagala kutikka bintu byonna nga tonnamanya muntu mutuufu ayinza bikutuusiza Kampala nakuyamba okukiryalinga musolo Millennial Logistics tusobolera ddala okuba nga tukikolera ate ayagala okuyingira mu busuubuzi tusobola okukuyambako okusobola okuba nga tukuwa amagezi n'osobola okuba nga ate otandika obusuubuzi. Tubaaniriza mu Kyagulanyi Trail update mu kalulu kano aka 2 ate 25 ke tugenda maaso nga tutambuliza ddala. Kale twabategeezezzaako nti olunaku olwaleero Robert Kyagulanyi Ssentamu atandise wiiki endala ey'okusobola okubeera nga ate agenda mu maaso okubeera nga ate asaggula akalulu. Era ng'okusinziira ku program eyamuweebwa Electoral Commission Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero abadde alina kubeera mu bitundu eby'e Kawempe South ne Kawempe North. Nga bwe twabategeezezzaako mu upload yaffe yasoose nti nno abantu ab'enjalo baasuze beejaga ate nga balindirira okukyala kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate mu division ene ey'e Kawempe. Kawempe yinza okugamba nti nno yanjawulo nnyo
ate mu byafa bya National Unity Platform kubanga we wali ekitebe ate ekikulu ekya National Unity Platform era nga kisangibwa mu constituency eya Kawempe Division South Constituency. Era omubaka waawo saawa zino sitting MP Bashir Kazibwe ate waabwe era bwe batyo osanga bayinza okugamba nti nno bakyalina essuubi ery'okusobola okubeera nga abatebeza ekifo ekyo nga bayita mu Kyamaani Nyanzi Sentamu muganda Robert Kyagulanyi Sentamu. Olunaku lwakedde ng'ennaku endala era nga bulijjo abawagizi b'ekibiina kya National Unity Platform batera okubeerawo okujja okuvugiriza omukulembeze waabwe bakedde ku kitebe. Era nga babadde bategeezezzaako nti bagenda kubanga bamujja ku kibiina bagenda kubanga bamujja ku kibiina Kawempe ku ssaawa 3 zigenza okuwera ssaawa 3 ng'abantu batuuse dda nga bakutte flaga zaabwe ssaako n'okuba nga bambalira kala emmyufu ez'ekibiina kya National Unity Platform. Mu kukeera kw'abawagizi ne bannaffe ab'ebyokwerinda tuyinza okugamba nti nabo babadde baakedde mu bungi. Era mu kukeera kwabwe ebimu ku bye bakozeeko osobola okunzizayo katono nnyo mu kukeera kwabwe ebimu ku bye bakozeeko kwe kuzimba okwongera okuzimba ebiyitirirwa ate omwagalwa waabwe Robert Kyagulanyi Sentamu okusobola okubeera nga ate ayitawo mu ngeri ey'okubeera nga ate bamwetegekera. Kaakati ab'ebyokwerinda tuyinza okugamba nti kulo nabo bazze bamazeeko mu ngeri ey'enjawulo. Tulabyeko ebintu bino wammanga. Tulabyeko ab'ebyokwerinda nga balina abasirikale baabwe abakutte amasimu era ng'oyinza okulowooza nti nno ekigendererwa kibadde kyakukwata buli kimu ekigenda mu maaso. Osanga bwe banaaba nga waliwo abakwatiddwa ate poliisi nga erina obujulizi obuyinza okubalumika. Ekyo bwe twagala okuba nga tukirowooza nti poliisi ekyo ekikoze olunaku olwaleero. Ebirala ab'ebyokwerinda bye bakoze kwe kwebungulula almost ekitebe kyonna era nga buli w'obadde oyisa amaaso ku kitebe kya NUP mu kaseera ak'okumakya nga olaba abasirikale abo babadde mu luggya lw'ekibiina kya NUP awo mu maaso. Obadde olaba ebimotoka by'ebyokwerinda nga bisalaŋŋana okweyisa ku kkubo erikutuusa ku kibiina kya NUP ate nga ne bw'osussa amaaso ebusukka kkubo nawo ab'ebyokwerinda oyinza okugamba nti babaddewo nga bagenda mu maaso okubeera nga bakola emirimu gyabwe. Abalala obedde obalaba bagenda mu maaso okubeera nga ate bali ku masimu abamu kye babadde ba-interpretinga nti nno babadde balina orders ezimu ze bafuna. Oyinza okugamba nti abakulu bano batandise ba mirembe naye ebyagenze bikolebwa biyinza okuba nga bye byayongedde okuba nga bitandika okusajjula embeera byetugenda okuba nga tutuukako mu maaso awo. Kakati mu kirala bannaffe ab'ebyokwerinda kye baakoze era mu ngeri ey'enjawulo tulabyeko embwa za poliisi ezikonga olusu nga zireetebwa olunaku olwaleero era nga nazo zibadde ku mulyango oguyingirira ddala ekitebe kya NUP. Ekyo nno ekiresa abantu abamu nga bagamba ati bannange embwa ate poliisi etuleetedde zaaki naye era byonna twagala kulowooza nti nno babadde bazireese okwongera okubeera nga ate bakwasa security. Kakati embeera bwe tuyinza okulowooza nti no bwetandikidde okubeera nga yonooneka ekyo kyonna ky'oyinza okulaba abasirikale ababadde abasimbye olw'akasota ku kitebe kya NUP be babadde awo. Kakati nga tunnatuukawo awo embeera w'oyinza okugamba nti weetandikidde okusajjuka okuliraana n'ekitebe kya NUP wabaddewo ekiyitirirwa ekyazimbiddwa era ng'ekiyitirirwa ekyo kyazimbiddwa of course abawagizi ba National Unity Platform. Waliwo ab'ebyokwerinda abaalabiddwako nga bagenda batandika okuba nga ate bazimbululayo ebiyitirirwa ebyo era ekyo kye kyatandise okwewuunyisa naddala abawagizi ba NUP nga bagamba ekiyitirirwa kyaffe kitwateereddewo omukulembeze waffe lwaki mukijjawo era nga n'ebyokulabirako byebawa nti nno okumpi n'ekiyitirirwa kyo ekyazimbiddwa abawagizi ba Hajjati Madiina Nsireko Yoweri Kaguta Museveni bwe yali ayita mu kifo ekyo bazimba ekiyitirirwa ne bassaako ebifaananyi by'omukulembeze w'eggwanga ssaako n'ekya kandideeti waabwe era bwe kitu kibeerawo ng'olwo beebuuza lwaki oba ojjawo ekifaananyi kyaffe. Mu kaseera ako twawulidde okwesika omwabadde n'ab'amawulire abamu ab'ebyokwerinda babadde bagezaako okuggyako kamera ng'era kye babavunaana
okugezaako kubanga bakwata ebyabaddewo era mu kwesikasikaawo waliwo ate omu ku bannakibiina eyalabiddwako ng'asituddwa era ebigambibwa nti nno mu kakati mu kwesikaawo yandibanga either omuggo gwamukutte oba ekiyinza okuba nga tekinnamanyika kyekyamukutte era bwe batyo ne bamutikka mu ambulensi okusobola okubeera ng'ate bamwongerayo. Tugenda kuba ku highlight katono nnyo ku ebyo bye mbayitidde mu tugenda bbanga tukomawo. Baabo batandise okimenyawo. Baabo bicho bakimenyawo. Kikyo bakimenyewo ekiyitirirwa kyaffe kikyo bakimenyewo. Bawo batugobawo bakimenye balasajakabo. I have a card. Ambulance bamutwala aliwo kwasaganya ambulance. Alogula wa ambulance, open the ambulance. Gula wo. Bale mutwale mangu. Achasa. Banaje. Atoka gadoli musiro ya mukuba kumutwe. Bibi cheyo. Aja. Omuntu omukubi omuggo mutwe omukazi tagenda kuddiza nomali omuntu okubi. Gwe. Bambi. Neba ngo omutwale. Aliwo akivuga asimbulirewo. Akivuga asimbulirewo. Nabayo akivuga lirudawa. Banange. Papa, aliwo avuga ambulance. Ate kada mwe sikata bali musawo ngo muntu afana awe. Mutwala ja musala mutwaliro. Omutwalirewo. Bulaza muvuge naye bamutwali mukalwalira kasoka fune first aid. Dwagala fire wano. Ate ngwe mukoko na kumusimbye mbula. Gadi ja mutwale. Ah. Mpeta cha sana kussa. Alright, mukote ogwa Sama Uganda Media live ku Facebook. Ane ko YouTube je musenzira okubanga. Musawo mumutwale ate ngate kuli muntu mutwale musule yo afune first aid. Mumusule busose modwali afune first aid. Muleka namwe Musa mutwale. Antachasa ensonga nkulu ya first aid. Muvuga. Kale awo nno bwe tuli Robert Kyagulanyi Ssentamu atuuse zibadde ssaawa 7 n'obudde obuyisemu katono nnyo ate ku kitebe kya National Unity Platform era bw'atuuse asoose kwogerako eri abawagizi be era bw'atyo abasabye okubeera ab'empisa ate n'okubeera abeegendereza okusobola okubeera ng'ate basobola okuba nga batandika kampeyini eno naddala mu bitundu eby'ekawempe. Kakati Robert Kyagulanyi Ssentamu atutegeezezza nti nno nga tannajjaawo asoose kuyitako mu kkomera ate eruzira okusobola okuba nga atalabako ku bakomredi be ate abaasibwa era mu makomera mu nsonga z'oyinza okulowooza nti za byabufuzi. Bw'agenze ku mutimbagano gwe agambye nti before heading to Kawempe for our scheduled campaign program, we have checked on our jailed comrades who are being detained at Luzira Upper Prison on trumped-up charges. They are strong in spirit and unwavering in their convictions. So bwatyo bwatulaze era agenze Dax Vibes bamu ku bakuumi be Nubian Lee be bamwerekeddeko okusobola okuba nga atuuka eyo. Era bw'atuuse bwatyo tuyinza okugamba nti nno Kyagulanyi ayolekedde olugendo ate olumwengerayo Kawempe gy'abadde alina okuba nga ate akuba olukuŋŋaana. Jjukira
Kyagulanyi badde alina okutandikira mu Kawempe ey'Amaserengeta era ng'eyo ewa chairman Nyanzi gy'abakwatidde bendera abadde alina okubeera kasaawe ka growers era kitegeeza nti abadde alina okuva ku kitebe kya National Unity Platform akkirire bw'ati Makerere Kavule agwe Makerere agwe ebwayise ku ttaawo ayite mu bwayise bw'atyo abenga ayambuukiriza okusobola okuba nga ate atuuka kasaawe era Robert Kyagulanyi Ssentamu ayise mu bitundu ebyo bulungi era muzimu ku videos ze tulabyeko bw'atuuse ku ttaawo eri muyingiza ebwayise bannaffe ab'ebyokwenda balabiddwako nga babulookinze amakubo ate okusobola okumuleka asooka ayitewo n'abantu be amakubo mu kaseera ako gabadde gabemberedde namungi w'omuntu abadde alengerera okumpi saako n'abo abadde balengerera ewala olwo bw'atyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ayiseewo n'ekibinja eky'abantu bwe batyo ne boolekera bwayise ekibadde bwayise kyetaaga kwerabirako bwerabizi kubanga akikunyumiza ayinza obutakijjayo bulungi baganda bange mu kaseera ako nga Robert Kyagulanyi Ssentamu aggwereddeyo Leader of Opposition Joel Ssenyonyi alabiddwako mu kavidiyo akamu ng'ali mu kunyoolagana n'ab'ebyokwerinda era mu ngeri eno ebimu ku badde bimwenyoolagana nabyo be bantu abagambibwa abalabiddwako ng'ab'ebyokwerinda bagenda mu maaso okubeera ng'ate babakuba era bw'atyo Leader of Opposition awaliriziddwa okuyingira mu mbeera eyo okubuuza ab'ebyokwerinda lwaki bayinza okuba nga bagenda mu maaso kubanga bakuba abantu ate ng'oyinza okulowooza nti namungi w'omuntu ye abadde amaze okukola ki okugenda wabula mu kaseera ako Robert Kyagulanyi Ssentamu tuyinza okugamba nti abadde amaze okutuuka ku venue bw'otunuulira namungi w'omuntu abadde ku venue n'otunuulira n'abantu Robert Kyagulanyi Ssentamu bazze nabo oyinza okugamba nti olunaku olwaleero Kawempe South ne Kawempe okutwaliza awamu it has been another movie. Now mpozingira akaawo okuva wano n'okudda wali video weevudde sooka ote tulabe okuva awo emmotoka weeri awo tugende eryo kkubo kati pozinga n'eryo kkubo eno Bombo Road oba kino kidda Maganjo Kagoma Kawanda eno gye tuva kyekiva mu kibuga osobola okuzannya ekino kyekiva mu kibuga awo wonna baki kaakati gy'abadde akkirira gy'alaga yeeno awo weewano ddayoko emabega wano gy'abadde akkirira leeta tulabe wabadde awo kati kitegeeza nti nno bano abazze nga bamutambulirako mu mazima ga Katonda badde tebalina bwe basobola kujja mu kisaawe kya Growers ekisaawe ekyo nno ekyo ng'edda nga tebannakitundako kitundu baakizannyirangamu n'empaka ez'amasomero ekisaawe ekyo kyabeerangamu akatalo bakakyabeerawo kyajjukira kakyabeerawo ku Lwokutaano kabeera akatalo ako Ssuuli keerabira mama agenda aveeyo lwaza kusigira baana aveeyo Namayumba alina ebintu bingi agamba naye wakisitundako atuwa omukazi tiyatwalirako abaana tugenda otuuka mu kkubo ng'omukazi buli gwasanga banenze nazaala abaana bensobola kati omukazi yazaala abaana bangi bamulemeredde abampadde mbatwalire waka naye nga abaana bayogerera bali babiri kikaze goba wabaki kaakati ndowooza ekifaananyi awo ndowooza ekifaananyi mukirabe bwe kivuddeyo obulungi eno kubo didi ya saidi za bombo ekidde Bombo kino kyekiva ebwayise Kyagulanyi yono abali mu kisaawe be bali naye nga bw'otunulira abali mu kisaawe
ne wowe yagadde bapakira nga buli omu asituddemu nti babale tebalina we bajja. So olunaku olwaleero naye of course it was expected. Tube bakisa tuleme kuweeyinga Kawempe ku Arua. But tuyinza okugamba nti no abantu abazze okwaniriza Robert Kyagulanyi Ssentamu mu district eya Kawempe nga bweyinza okuyitibwa mu byobufuzi babadde bangi. Oyinza okugamba the numbers were overwhelming. Oyinza okugamba nti no abantu b'e Kampala badde bamuyinamu ennyonta. Oluvannyuma Robert Kyagulanyi Ssentamu okulemererwa okubanga kuba campaign luli mu kalulu ka 2021 osanga aliwo abadde bamwagala. Jjukira mu South muno teyafunamu mukisa kujjamu lwa nsonga nti no by election gye yafuna yali ya mu North. Kati wano mu South wabadde ajja ate bo badde tebamulabangako ofundako n'ab'e Kawempe North kubanga bo baamulaba almost emirundi gyali esatu beyanonyeza Elias Luyimbazi na Lukola akalulu. Ogenda kungatira okuva ku lead of opposition then tujje tutuuke wano Kyagulanyi ng'atuuse ate ku rally ye esookedde ddala. So bwe bityo bwe bibadde osobola okiyita kyonna ky'oyagala osobola okuwa rally eno any definition that you would wish okugiwa. Bw'otunuulira akafo n'abantu ababaddemu kakulowoozesa nti katono awo Kalifa ojjukira bwe yakuba campaign ye yasooka bwe yagikuba awo nga ali kuba gundi awo we bajja awo. So ekifo ekyo kitono nga tekinnakola ki tekinnakutuula mu kyali kinene nnyo naye wano wali amayumba awaka waali wa kisaawe awo no waali wa kisaawe naye politics waabyo sibimanyi sijja bigendamu. So tuyinza okugamba nti bwe bityo bibadde. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu byayogeddeko bw'atuuse waawo ekisooka abalaze ba candidates b'ekibiina kya NUP be basimbyewo naddala mu Kampala era we tulabidde ababaka ab'enjawulo abasobodde okubeerawo. Ndoza nja kuba batabaddeewo Waiswa Mufumbiro akiikiddwa muganda we Kato Mufumbiro, Virginia Nassolo tasobodde kubeerawo ne musajja wange Ali Kasirye Nganda mu Lyannyama tasobodde kubeerawo. Abalala bonna asobodde okuba nga ate abalaga abantu era bw'atyo n'abasaba okusobola okubeera nga ate bamuwawagirira. Bw'avudde awo Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko eri abaana ba ghetto n'abategeeza ensonga lwaki gavumenti egenda mu maaso okubeera nga ate bateekamu ssente ne n'abajjukiza nti ye yasinga okuba nga abategeera kubanga ye mu ghetto era asibuka mu ghetto. Bw'avudde ku nsonga za ghetto Robert Kyagulanyi Ssentamu ayogeddeko ku by'okwerinda era bw'atyo n'ategeeza abantu temubanyiigira. Agambye nti naawe bwe mulaba embeera gye bayitamu naffe gye tukola ki gye tuyitamu era n'abategeeza nti nno tomanya mubakwate bulungi. Bw'atyo n'akubiriza abaana abalenzi n'ab'obuwala ti omusirikale singa abaako obugambo bwakukuba nakkuba akaama n'agamba nti onkoze otya tomukaluubiriza azirongaazi omugambye nti ebiri mu nsi ensuubize obimanyi. Ayogedde ebintu bingi nnyo almost speech ebadde ya ssaawa emu n'ekitundu. Katubawo eddakiika emu oba bbiri ssatu okusobola okubasamalayizingira ku birala bye soogeddeeko. Bwe twajja mu 2021 ekibiina kyaffe twali twakakisaawo omwezi gumu era bakola kyonna ekisoboka okiremesa. Era njagala oba buli ana amazima tikwekyo ekiseera baatuteekamu n'ensolima. Era twajja mu maaso gammwe ne tubasaba nti bannange mutulondera abantu abajjidde ku ambuleera naye mwabalaba abamu nga gwe baalonda nga ne yali akiikirira wano wennyini obaali balonda Museveni n'abayita n'abapakira emigati mu kamwa ne bakyukirawo. Naye nina essanyu
okubategeeza ate monitozongeza nnyo nyina essanyu bategeeza nti ku mulundi guno nga bwe twabagamba nti nze kennyini akakiiko kaffe k'ebyokulonda nalinga akatunulira bwenti nebagamba mupepete bangi kumwe baganda baffe abatulagira mwasooka kwekanga ne mugamba ono omusibi w'ettaayi ate batuwa batyaka manvuli bagiwa batya ono ne batagiwa ono akakiiko k'ebyokulonda kyekyo ne mbagamba mukiwa obudde era mwe mwakiwa obudde basebo ne banyabo munakkiriziganya nange gye byaggwera ng'akakiiko kaffe k'ebyokulonda kakola okusalawo okutuufu bangi nnyo ku bannaffe abaali batwerimbiseemu bangi abaali naffe abaali ku kituufu abaali bavuganya okufuna kaadi eya NUP naye bwe batafuna kaadi kubanga twali tugambye amazima tyanafuna kaadi atagifunya ddawo mabegawo yagibawangudde era baakola ekituufu era twagala obeebaza ekinkwasa ensonyi tyabakola ekituufu abo abasinga obasanga Bugisu n'obasanga Ekisolo n'obasanga Mwakyoli n'osanga Mwaluwa ng'abadde w'amaanyi abamu baalina bakulembeze nga bali kakiiko ak'oku ntikko mu kibiina kyaffe naye n'avuganye ne Fuutu Soja n'awangula kuba amaanyi g'abantu n'akakiiko kaffe kapepeta ne kagamba ono ye mutuufu ne bagoberera ekyo naye mu abalala bagamba ti ba people power abagamba tibankyukakyuka tebagujubanira bifo naye gwe butaba wa kaadi abamu bakiweterawo paka wa Museveni abalala ne baweta paka wa bali bakyali ba Museveni abalala ne baweta paka mu papaali n'ebirala ebifaanana bwe bityo ndi wano basebo ne bannyabo okuba temubamanyi naye nze kyo kivuddeko kubanga okusala okuba eri abantu tuzze maaso gammwe nate fenga NUP omulimu gwaffe kangese ku Nalukola omulimu gwa NUP gwe kugenda mu Kawempe North n'ofeffetta n'olaba mu bamemba baffe bano ani anakiikirira ebirowoozo byaffe ani atatutunde ani atatuswaze abatatutunde babeera bangi ne wabaawo asinga ogende Kawempe North n'ofunayo nti Nalukola twaba NUP ne tugamba Nalukola abatanatuuka mu Parliament ne bwe weetulira Nalukola tuba mwanjulidde ibasebo ne bannyabo ffe nga bwe mwatwesiga akakiiko n'ekibiina Kyagulanyi kyakulembera mu kulungamizibwa kwempa bannange ne tubaleetera Nalukola basebo ne bannyabo Nalukola tuba tumuleese buleesi maaso gammwe mwe bakama baffe mwe mukola okulonda okusembayo kakati njagala obbasaba baganda bange nti ambuleera ke kabonero kaffe abantu abagire ku ambuleera abo yenze mbasindise kama koogera abantu sigenda kusobola kutuuka eri buli muntu yenna sigenda kusobola kutuuka ku buli parish oba mu lukyalo naye nga bwe twabagamba mu area tusindiseeyo Kyagulanyi waayo era omuntu oyo ajja kujja n'akabonero era ako kagenda kuba kabonero ki wakati nga Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu maaso okubeera ng'ate ayogera ebweru mpaka kiripu eri gye twayingidde nayo jjukira Kyagulanyi bw'ayingidde abantu bangi baalese wabweru jaamu n'akwata ng'eziva ebbombo tezisala kudda bwayiise n'eziva ebwayiise nga tezisobola kusala kudda bombo kati woba olabye ku bika bya tiyagasi n'ebimotoka bya tiyagasi waliwo kye baaleese ekipya kikuba amazzi ogalaba kikubira ddala amazzi kakati poliisi ekozesezza ekimotoka kyayo ekikuba amazzi ago agasiiwa okusobola okugumbulula abantu abo bonna Kyagulanyi babadde alese wabweru era wagenza okuyita akaseera katono
nga tokyayina gw'olengera muki mukulu. Sokoddemu gwompe kiriipu eri gye nkugambye. Bino byonna bye bibaddewo kati ne kati no ntiyagaasa ate ndabaddewo mu kufuluma ono. Bwe tujjaawo. Kaakati so njagala osokompa eri kiriipu. Omanyi kakati buli mulimu gulina ebizibu byagwo. Njagala mpe kiriipu ng'atuuka. Poliisi okusobola okukiriyalinga awo. Abo bonna ababadde awo abo bonna. Watuuse nga wazibye. Kaakati ko omusajja yadde yatetenkanyizza dda ng'alina ekimotoka kye. So babakubye amazzi. Dakiika mpawe kaage ekkubo libadde likaze. Okwo kwe bagasseka mix kya katiyagaasi obwedda akubwa mu bbanga ng'akuba akale bw'ati mbadde ndokola kutiyagaasi akuba akale odda mu bbanga bw'ati n'akuba akale abamuliddeko ne basaasaana. Kiri Kampala wano. So kaakati ate era kino tugenda kudda ku ekibadde awo. Kale kaakati ebyo bibadde awo. Robert Kyagulanyi Ssentamu amaliriza olukuŋŋaana olwo era wabadde amaliriza nga bwe kitera okubeera abantu bano bw'amaliriza olukuŋŋaana bamugoberera. Kati awo wabadde okulya n'okukomba essowaani. Namungi w'omuntu abadde ayagala okutambula ne Kyagulanyi poliisi emukubyemu tiyagaasi. Bakubyemu tiyagaasi obbagumbula era Kyagulanyi agenza ofuluma kasawe ka gulowaaza awo. Nga waaba abadde alina okutambula n'abantu nga 50,000 abadde alinawo abantu nga 150. Kaakati bye awo. Bw'abadde afuluma awo jjukira bw'afuluma n'abantu batandika okukola ki? Poliisi eri n'esumulula baaba. Poliisi n'esumulula kati tiyagaasi abadde awo. Omulaba? Olaba akasawe bwe kafuuse. Kati bamaze kukuba tiyagaasi akasawe ne kalabika nti kabadde kanene okukana. Sajja bakuba tiyagaasi. Obalaba? Kati awo mu ddakiika zigenza okubeera mu ddakiika nga 5 akasawe kabadde kakaze bwe sui. Buli omu anoonyezza w'asobola okukwata n'afuluma, buli omu n'akwata. Tugenza omaliza nga Kyagulanyi mu kisawo asigaddemu yekka. Sooka otuweeko awo. Masasi na tiyagaasi! Basi omwana! Batandisa tukuba amazzi! Basi omwana! Omwana bamuse! Omwana bamuse bana! Omwana bamuse! Basi omwana! Kama Katonda yamba video President Arif guys, President in danger. Shambula kyebataagala ye muntu yenna atambula ng'ali mu ssanyu. Kaakati waliwo kye bayita Nnaalumanya ne Ssaalumanya. Kyagulanyi gy'agenza otambulira mu kkubo era tuyinza okugamba nti nno awo bw'asimbuddewo abaddewo yekka era bw'atyo n'ayolekera ate okugenda mu Kawempe North ewabadde ate olukuŋŋaana olwokubiri lwe badde bakubye. Naye
ebyembi oyinza okugamba nti bisekerwa abamu kwabo abalala balidde ku tiyagasi nga yabadde si waabwe lowooza security mugirabe webadde ey'amaanyi wabweru ogiraba awo wakati muganda wange naye bafutusolya muganda wange balina lo buli omu abadde afuba okulaba ng'abeera ku mmotoka okusobola okuba nga ataafuluma ne Kyagulanyi naye n'alumanya ne Ssaalumanya Kyagulanyi eyo gy'abadde agenda wadde nga poliisi egezezzaako okuba nga ate ekendeeza ku bantu abadde bamugoberera wabula buli wabadde ayita ng'ate era beeyongera kubanga bawera beeyongera kubanga wawera akati ku lunaku olwaleero abalidde ku tiyaggaasi abalala babadde bakyalina bakoleya oba bajjako bulijjo babagamba Uganda the Pearl of Africa nga bawakana oba badde bavaawa Uganda bagiyita nfaawa alikaaba abachina ndowooza baginyumizaako ne bagamba hunkinkwa nyi wakamwe owainte ezo embwa zezikola tiyagaazi nyinza obadde zimuwulirangako ezo embuzi zezikola tiyagaazi naye tezimanyi bwasiibwa binanyumiza abeewa mbeeko ka vidiyo ako naye olwaleero tunasigala tulunyumya wewe mzungu watu wa tear gas sorry mzungu wamkupia tear gas Wasawuli kisemu official najo sinzira okubanga tulaba tuli ku Kyagulanyi campaign trail 2025 nga tukuyisizaamu eyo Kyagulanyi yabayise ne byabayiseemu okusobola okubiranga ate tugusa akantu kano mwaka nsaba nenjala mukafune badde ne bantu bagambe sayima akantu ako kanyumira kan sponsoringire otegedde bulungi uganda sayima akantu ako kan sponsoringire oba sayimu nkufuuyeeyo kino oba ontegeera naye kale ndowooza wongattiddeko n'olugendo awamu tiyaggaasi abadde agwanga bumiza kutyu naye nesajja birina effujjo nno nabyo mu tiyaggaasi waabyo birina effujjo naye kale awo nno Robert Kyagulanyi Ssentamu final amaze n'atuuka e Kanyanya era eyo nayo asanze abawagizi bamulinze era bonna mu makubo gy'abadde ayita oyinza okugamba nti nno namungi w'omuntu olwedde abadde abemberedde ku makubo okusobola okubeera nga ate amulinda bano ababadde no nga tebamanyi eri gy'ava biki ebibaddusa n'ebibatakuza amaaso nga tebakola ki tebamanyi naye kale bw'atuuse ku lukuŋŋaana e Kanyanya Kyagulanyi ayaniriziddwa Erias Luyimbazi Nalukoola era nga ye mubaka w'omu kitundu mu bugambo bye ebya bulijjo Nalukoola ategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nno tiyaggaasi wa Museveni takyasiiwa abuuza abakoleya agambye nti takyasiiwa awo nawo olukuŋŋaana lugenze mu maaso bangi betulabyeko mu kaseera ako tulabye kuba entertainment bangi bazze okusanyusa ku bantu n'ebifaanagana kuba bityo naye obubaka obusinga abadde abuddamu nga bwe yabunyumizza eri ate obumu n'abuddamu neera kale katubaweko n'embeera nga bwebadde mu lukuŋŋaana ate olwokubiri mu Kawempe North.
kuŋŋamba okumala emyaka 40 okumala emyaka 40 ebirooto byaffe n'ebiruubirirwa okutandikira ku byabajjajja baffe odde ku byabakitaffe ne banyaffe odde ku byabakulu viriza bobo oyo mulage namba weeri viriza bobo mulage namba oyo naye nyina essanyu okategeeza nti bannayuganda beegasse dda twabadde mu Ankole Museveni bulijjo abba obululu n'ajja n'akozesa zi rediyo ne zi TV ze mumanyi obulungi ne bagamba Museveni mu Ankole yafunye 10 ku 10 twabadde ne Benjamin Katana wano ajja babuulira oboledde ababuulidde buli kitundu Museveni bamukoowa dda buli kitundu Museveni bamukoowa dda mwe abali wano muli anso zigenda ziwera enda kujjako omulimu ng'ow'enyanzi Yes, so bwekityo bwe kibadde olunaku olwaleero. Enja tujja kusiiga ekifaananyi twabirabye tutya wano tuba tubawa mawulire. Tujja kusiiga ekifaananyi twabirabye tutya abalala basaalumya ne bannalumanya abaakubiddwa tiya gas bagamba ki ebyo tujja bireeta mu kali aka rewind akabaddewo akabeerawo enkya ku ssaawa 7 ate bwe tubeera nga ate tutunuulira amawulire ag'enjawulo ba presidential candidate bonna bwe tubagattira awo tetwawula buli omu tukola ki tumuteeka mukale bw'amaliriza olukuŋŋaana lwe era sitiro ab'ebyokulonda babaddewo bangi okusobola okumakinga sure nti namungi w'omuntu taleeta kituyinza kulowooza nti nno traffic jam ate mu bitundu ebya sayidizi eyo era bwe batabe ebyokwerinda bamuwerekedde paka bwe bamutuusizza ewuwe emagere naye oyinza okugamba nti n'ekisaawe ate era ne wano abantu babadde bangi nnyo so tuyinza okugamba nti abantu b'e Kawempe bo statement eyaabwe bagikoze despite the tear gas despite security okubanga eyiriddwa mu bungi bakoze statement okukakasa nti nno ate bo bankyukakyuka Lawrence abantu tubamaliriza bannange tubamaliriza olunaku olw'enkya Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda mu bitundu eby'emukono era enteekateeka ebyo kati nja bibawankya ebintu kati kanja kubibawankya n'ebifaanaganako bwe bitunja kubanga mbibawa naye kati kambalekere ekkubo nga Kyagulanyi adda ewaka ne bwayogeddeku ne bannamawulire mu kkubo n'ebirala nja kubanga ate mbaddamu olunaku olw'enkya musule bulungi mweraba guno omukwano gano masannyalaze nti newe mubakuba newe mubasiba newe mubalemaza nerabadde tetuuse bannange mwebale nnyo mwena ababadde naffe ku Ghetto TV
n'ababadde naffe ekawempe mukama batukumire mulaba eneeyisa poliisi gyeeyisa n'amagye ga wano nga tewali musango bantu gwe bakoze batandikiddewo bakuba emiggo ku lwale yaffe ne bakuba tiyagaasi tetumanyi bantu bameka balumiziddwa era twagala genda bakeberako nemwebale kugoberera enkya tugenda mukono tetugenda kuzikiza tetugenda kusa mukono kuba byetukola biri mu mateeka era tugenda bikwa tujja kutuuka ku Uganda twogere naye tumbuli ebitulowooza mwebale nnyo mukama bakuumi. Amin. Alright, muzikirize embasi buli mwena